oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli Bokat TV. Kulisiganye Kusalongo Namayira Chairman Division B Entebbe. Salongo bwana bafuja kusaako sebwana yennyini. Okay, buterevu oli ku Bokat TV nkwaniriza nnyo gwe eyakatweyungako ate mpozi naawe abeerawo okubeera ng'olaba program zaffe ez'enjawulo love doors ne tukuterayo wolokoso ate mpozi n'ebyobufuzi nga bwe tujja tutambulawo mpola mpola. Nyongera okwebaza nakugamba weereza ka video ku noti 754 68735 gwe ayagala okubuuza ku bantu bo okutumira n'okubaako ky'ogamba eggwanga tugamba weereza buweereza ku namba eyo gy'olaba ku screen noti 754 tubeere mpozi nga tuwuliziganya bulungi. Olunaku olwaleero nkuleetedde Bad Black akyaddeko embuga oba mu Bulange Mengo, akyaddeko mu Bulange Mengo bw'atyo n'atwalayo oluwalo lwe. Atamanyi luwalo nno oluwalo kubeera kuwaayo nga abantu oba abava mu masaza ag'enjawulo beeyama okubeera nga baleeta ku kasimbi okubeera nga bakaleeta mu nsawo ya Buganda esobola okubeera nga yeekulaakulanya okwo kwe bayita oluwalo. Then waliwo nekye tuyita amakula, abantu ne batwalako ku bintu mmere sente biki ago nago gaba amakula nga batwalidde Ssaabasajja Kabaka yenga omuntu. Oluwalo lubeera lwa Buganda yonna. So kati omukyala Bad Black muyite Shanita Namuyimbwa mumumanyi nnyo, abamu mumuyita Masolo Queen, abalala mumuyita ani, kwegamba amanyikiddwa nnyo ku social media olw'embeera ze nti mukyala malaaya ye takirumamu agamba nze neetunda. Era mumumanyi nnyo akoze ebintu bingi nnyo mu butuufu ng'abantu beebuuza alina kitaawe, alina nnyina. Tekisoboka kubeera ng'alina nnyina. Yakasembayo okuteekayo ebifaananyi ng'alina ebbaawe beenywegera bakola batya. Olunaku olwaleero asudde mu ggomesi ye n'anyuma nno bulungi nga si oli gw'ogamba nti iyo abadde akuba bumini, yabadde akola atya, yabadde akunaba, yabadde akola atya, n'agamba kangendeko embuga. Era bw'ati akyadde bulungi. Gomesi yenungira bulungi ka video mukalaba ndowoozaako ke mbateereddeyo. Akyadde bulungi nnyo. Katikkiro n'amukwatako mu ngalo n'amuwa ne certificate n'amwebaza okubeera nti azzeeko eno. Alina bintu bino bikusoberera. Masolo Queen ono abantu bamubalanga omuntu atalina magezi atategeera. Ne Seba ategeera. Yagera n'alona sente za Museveni n'aganze mbadde nayo sente zange. Nze ndi one people power. Okitegeera. Kati amaze okubalina akubyera left right center. Kati alumbye Bulange. Ekintu abamu abalina bebalanga abalina amakulu bebalabanga abakola ekibalemye okukola ye kati abakubye equalizer alumbye. Kuja kwekanga wanina bantu bangi nnyo n'abayimbi bennyini. Katutandikire ku bayimbi. Abayimbi abasinga bagenda embuga nga babayise kuyimba ne tebasobola kwetuma nti olunaku nga luno olwaleero kaneetume ngende ntwale oluwalo lwange, ntwale amakula gange oba mbeeko kyenziriza obwakabaka bwa Buganda. Bamala kubayita nga bagenda yimbira Ssaabasajja olwo ne balyoka bagenda. Bamala kubayita nga bagenda basima babawo obwami ne balyoka bagenda. Ne kati omukyala Bad Black agambye nange kantwaleko ku luwalo lwange. Nange anyumidde nnyo. Kambaweka video kano nga Katikkiro amusiima amukutene mu ngalo wakuba eri abadde aseba ayitidde nga alemedde ofukamira oba ni amugambe nti fukamirako era kali tekeebulizaamu. Yaliko omubaka Honorable Joseph bali ku ddembe. Katikkiro akyakola emirimu nsaba kuwuliziganye. Kusalongo Namayira Chairman Division B Entebbe. Salongo bwana bafuja kusaako sebwana yennyini akulemberedde okukyaza omuntu
ate nga zze yeetisse kireeta essanyu eritayogerekeka. Awo nno mbakulisa amakubo kyokka mwongere okwekuuma ssenyiga ono korona. Kikulu nnyo. Bengu gwe baŋŋambye batuuse bazze n'olwa lwa bukadde 2,32 omugatte nja kubabuulira guuguno obukadde 13,63,10. Mbakulisa mwe abazze kubanga mmwe musoose okuleeta oluwalo kasookedde covid atulumba. Awo nno ab'Emawogola ne Busiro naye kyokka mwami Zirimmenya naye akiikiridde ab'Ekyaddondo mwe mulidde empanga. Bwe tusekanga munasula oyo ye Bad Black bwate bwasiimiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu gomesi ye mugirabe ya Rwedi ne manyiridde bulungi ngolizo ga bana buli muntu akyuka ennyambala n'ekyusa omuntu nene Bad Black bw'aba asala olaga nti kakati nkoze kino mumujjukira wali yayiwa mu Rwedi owa People Power enkeera n'ayiwa mu Yellow kale byesobola okwera nga tufuna wano ku Boka TV atubagamba temuvaawo uweereza ka video ko uweereza obubaka bwo we recording nga temulimu noise yonna oba sound yonna obere mpozi atenga okaweereza tujja kubeera nga tukateekayo ku mukutu gwaffe abantu bakitegeere nti gyoli okikuba bulungi nnyo abantu bategeere nti yes onyumirwa nnyo programs zaffe ezenjawulo beera maaso ngo ate otufollowinga tukuteerayo wolokoso ne tukuteerayo love dozi ate mpozi tukuteerayo n'amawulire goyina okubeera mpozi nga ate omanya ku lunaku nga luno olwaleero nze Sula Ssenyonga temuvaawo mweyongere okutulaba akyakola emirimu nsaba tuwuliziganye Salongo Namayira Chairman Division B Entebbe. Salongo bwana afuja kusaako sebwana yennyini akulemberedde okukyaza omuntu ate nga zze yeetisse kireeta essanyu eritayogerekeka. Awo nno mbakulisa amakubo kyokka mwongere okwekuuma ssenyiga ono korona. Kikulu nnyo. Bengu gwe baŋŋambye batuuse bazze n'olwa lwa bukadde 2,32 omugatte nja kubabuulira guuguno obukadde 13,63,10. Mbakulisa mwe abazze kubanga mmwe musoose okuleeta oluwalo kasookedde covid atulumba. Oli ku Boka TV leero enkya ne luli Boka TV